kale ekintu kya Eala nali ndi serious ku kyo era nali ngenda kwesimbawo qualifications nzina ba muntu yenali wanalinzi kulazeeko I have the qualifications naye problem oyajira nalina okuresigninga I'm a public servant nenda banga akalimu kange mbasobola kakola ki kasuulawo mu budde obwo ate ekirala nalina concentrating ku bitabo kati nga sinza bikwasaganya byonna nga nyina concentrating ku bitabo nyina okusuulawo omulimu ate omulimu essaawa eno mubadde mulabe ebbanga lyonna mbadde simba mulimu gwe gumpeerera kati nga nyina okubanga nengamba kansooke concentrating ku bitabo then ntulishiraba mu maaso omuntu w'omukisa gwe tomanya ati nyinza ku president ayinza okungongomolako ekirala nangamba nti gwe minisita wa kino kubanga kati kubanga era nkisobola of course n'abalala bali ku saidi yange nina abantu bannya bali ku saidi yange naddala baseeka basinga naye nengamba nayogerako ne mukama wange tang nangamba nti akathe no Oluswayiri lwe lukutiisizza nti Oluswayiri wadde tunaluyiga bulungi noti ogendo tukiikirira Oluswayiri ndumanyi bulungi nnyo era abasinga besinga okutambula nabo bane benjogera nabo bakimanyi nti Oluswayiri ndimanyi naye problem yava kubeera nti nno I'm a public servant akagundi ako kaalimu nti ffe bw'oba ogenda okwesimbawo olina okusooka kuresigninga kye nali sisobola kukola kubanga akalimu kange kabadde kanyimirizaawo okutambula mu covid wona we mbadde kekampeerera kakadde kandabiranga omuntu mubadde mulaba sikya performinga ku stage olw'ensonga eziteebereka so nensalawo nchiwo obudde kasooke concentrating ku bitabo era ku graduation nja kubayita time bwenebe etuuse ate tumanya awo tugenda okuva ebitabo bigenda bitambula bulungi kosi wako omukola ne tests mbikola byonna se ebizitowa tetwagala liteeke nze bwe mbanjagala ekintu mba nkyagala era nchiwo obudde mu music industry ndiddemu ebbanga ddene nnyo kati tekineetagisa kubeera nga nfulumyanga eyecompetinga ngali ku competition n'abantu abalala nafulumiza music kubanga nyina okufulumya nti ndi mukyala muyimbi bantu bamanyidde nnyo mu kuyimba nga siwa pressure yensonga kinagambe kanfulumye babadde baludde okulya kusasa kikyakola ki kyafulumiza so munjoge nnyo kati music omutati your own pace tokyalina pressure yekaka kufulumya nnyo kayimba oba ogenda kukola nnyo kivulu biki bibeerawo bikupushinga ennyo kubeera ng'otannyo music yes kati music mutamu pesi yange gye njagala ng'omuntu siyakubeerawo nga ninga ali ku bunkenke nfulumya abawagizi bange abagala Catherine Kusaasira kulya nti ayimbye eki kikyaleese naye nga kyenfulumiza kirimu amakulu si kufulumya music wakubeera nga abantu tebagenda tegeera kikyofulumiza tolowooza mu nti okulwawo okuta music kinenge gye kibbamu audience yo abantu abalala ne bagitaapingamu omumanyi asigala mumanyi nera bw'olaba bw'owulira lyrics z'oluyimba olwo n'olaba n'omuntu eyayimbye olaba nga omuntu yayimbye mumanyi omumanyi asigala mumanyi tekiyinza kutataaganya babawagizi bange bajja basobola okutapinga mu audience bagira nga ogiwadde nnyo ennyonta nga tekyafuna nedda bano balina obbawamu ku budde kati nabawaddemu ku budde nekituuka nga ate nange nyina okuba nga nabo beerwanyeko ekiseera ekimala kubanga nze mutandika okuta music nsuubira nti okungoba omuntu bayinza obutangoba ekisookera ddala mu kyonna nyina omukisa ekyokubiri ndi muyimbi ekyokusatu ndi performer ekyokuna ndabika bulungi ku stage ekyokutaano byonna ebyetaagiswawo omuyimbi mbirina wano omuntu abadde ageza kukola ekintu ekyabadde chameleon nga yimba music nga muyimba mu Swahili nagenda buli wamu nga abantu bakitegeera omuntu natategeera kintu kyabadde music ayambako kinene nnyo kyovula twali tutandika okusoma batutandika okuyimba ABCD EF ngali mu music kati kitegeeza tulabanga tutadde mu music nga batuwadde ku budde nebanga nti kati tutekamu okuyimba nga tuyimba mu Luswahili obanga tutukola mu Luswahili mu masomero kijja kuba kiyamba nnyo kubanga okuyimba okuyigiriza okuyimba ebiswahili mu nnyimba kyanguwa nnyo n'okusinga ate okusomesa abayimbi ate basinga n'okyagala ennyo kubanga kiba kirina kye kibayambako nga bo okuba nti beeyongerako Chameleon abadde nga atunda nnyo mu nsi zonna nga akozesa kuyimba kitegeeza naffe n'omuntu omulala yandikyagadde kati bana gaabayimbi okujja okusoma Swahili kiyamba nnyo kubanga kiba kina kikigenda okwongerako eddala ery'amaanyi ddala kyenyinza nga babanga atimes abayinza okuba nga baba banyigiriza abantu lwansonga nti buli muntu alina engeri gyafulamu tutumulye ng'omuntu nti waliwo ebintu ebitunda ku stage nti bwenyambala oluusi ebiwanvu oluusi abantu bayinza ogamba yo tatunyumiddeemu oba lero ayambadde biki ebyo kati nga waliwo akwagala mu kiti ekyo kati waliwo gwoba ofiiriza ng'omuntu newabaawo omuntu ng'ayambala bwatu ku stage naye ate nga kisinzira wagenda okupafominga omanyize naggulawo emikolo mu Uganda mu bayimbi abayimba emikolo nze nasooka okuyimba emikolo mu Uganda naye bwe nasooka okuyimba emikolo mu Uganda nayimbira mu kateete nga kampi nnyo akaliko ne siiti nga mpanvu nnyo kati nalabanga abantu bantunuulidde ne buuza oba
bakuloberako lwaki bwe nadda ebbali kati niwaba weeyangamba nti nedda mu kwanjula oyambala gomasi kituuse ku bayimbi mangi nnyo si Sindi yekka ono mulala mukwano gwange era muyimbi nalabako olulala nga era tayambadde bulungi naye bagenze bakiyiga sisuubira nti okuva lwe yakikola yakiddamu ng'omuntu naye bagamba mu nkyamu muve engolokofu kisinziira kati ngafe abalina experience omanya nti mukwanjula nyina kuyimba bwenti ngenda yokivula batubuuza nti ngenda kuyimba ku mukolo guno omukolo gwe ngenda okuyimbako mwagala nyambala entya era bwekuba kwanjula nyina kwambala gomasi bweba mbaga nyina kwambala kiteteeyi evening dress ennungi bwekuba nti show nyina kwambala byenjagala birungi nnyo ngenda kuyimbira audience y'abaana basomero oba ngenda kuyimbira abantu bakulu sinza nnyo nsobola okuwagira omuyimbi olwansonga nti n'abaana tebasuubira nti abazadde batabuulidde baana fe abayimbi fe tugenda bibabuulirira omwana gwolina omukutandikibwako gwa ng'omuzadde nti ono wadde kati nze nyina omwana wange muyimbi naye kati omwana wange tayambala mini era simulabangako funeral kitegeeza nakimugamba nti nze sikyagala nga nze fe abazadde fe tulina okuyigiriza abaana baffe nti wadde kale omuyimbi ono omwagala naye nyambala gyambadde sigikola ki sijagala ti gwe njagala oyambale bwotyo kati buli muntu wadde mbokugamba ye ng'omuyimbi ye kyemutunda shiba bw'abanga ayambala nga bw'ayambadde aye kisinza n'oluyimba lw'oyambadde ogenda kuyimba otya toyinza kungamba nti Kusaasira ngenda nyimbe bannange mutuule mufumbe amataala nzije nyambale nga nyambadde patra era nja kujja nyambadde decent nga nja kubulya kisinza oluyimba lwe nnyimba kikye lutegeeza